Abakiise ba KCCA nga bakulembeddwamu omukiise wa ssettendekero w'e Makerere Benadluiga basabye Omuloodi Meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago okubeerako kyayogera ku bigambo ebizze bimwogerwako mu mikutu gy'amawulire. Bano bagala Lukwago ayite olukiiko obutasukka nnaku 14 annyonnyole ku bigambibwa nti aliko kampuni y'Abachina ya Fonton East Africa Limited gy'asuubiza okukolagana nayo okuleeta bbaasi ezitambuza abantu n'ebimu ebiyoola kasasiro kyokka natabituukiriza nga bwebalagaana. Wano abaka bagambira nti Loodimeeya ng'akulira ekitongole kya KCCA yandivuddeyo n'atangaaza ku nsonga eno nga tennaba kusajjuka nnyo. Tusazeewo okufe nga bakasiro okusiba mu kafuunako olwaleero okutema empenda bino ebyafumidde mu mawulire bituufu oba si bituufu era y'ensonga lwaki abasinga tugezikanyiza tusabe Loodimeeya ayite olukiiko naye obaolyawo atuwulire kubanga biyinza okuba nga obaolyawo ebintu bibulako obulambulukufu bwaki. Loodimeeya ayite olukiiko ayite olukiiko lwa authority atubuulire ku nsonga ezo ezimu gy'etekebwako. Kigambibwa nti ensonga zino kaliisoliiso wa gavumenti yazingiddemu dda okutandika okunoonyerezaako ekintu ekisanyudde abakiise. Tulese ayite jjano akole okunoonyereza kwe era naffe tunawulira tunatula mu kiwafu tunatula ne Loodimeeya gy'atubuulirako n'akagga ku nsonga eno naye tunyolwa wamu naye. Wabula tutuukiridde Loodimeeya wa Kampala atutegeezezza nga bw'akyakuŋŋaanya obujulizi obumala olwabeereko kyayogera. Okusinza ku mateeka agafuga ekibuga Kampala singa Loodimeeya alemererwa okuyita olukuŋŋaana abakiise baddembe ensonga zino okuzongerayo ewa minisita avunaanyizibwa ku Kampala. Shamim Bataaliwo, WBS TV.